Omukyala Maggie abasinga gwe bamanyi nga Nnaalongo Maggie ngono ye yazaala abaana mu muyimbi right now omugenzi AK47 afudde. Okusinziira ku mawulire essaawa zibadde nga 10 bwe gatandise osakulatinga, wabula abantu abasinga kibatwalidde ebbanga okukkiriza mpaka omuyimbi Dr. Jose Chameleone omu ku basinga okubeera famous mweno family wataddeyo post oba wataddeyo status ku mukutu gwe ogwa WhatsApp, abantu ne bagikuba screenshot ng'akakasa era akonfaminga okufa kw'omukyalo ono. Bwe twogerera essaawa zino family y'amayanja eri mu kiyongobero, wabula ate kankutwale olabe ki ekiriwo essaawa zino nga bali mu kukungubaga olw'okufiirwako Maggie ono nno alese abaana be yazaala mu AK47. Ne babeerawo kati olwamala ne ngamba okay ngenda kujja. He lied to me nti amanyi ovuga emmotoka. Mugamba, you know how to drive? I know. Yeah, quarter BMW and it was very expensive. Night time is a muscle name Mugamba, you told me you know how to drive. Nangamba nti no kulaga nti ndi wakabi. I'm sorry. He was a humble boy so mama sonyo. So nangamba ndi sorry. Nenkwate emotoka then I myself nze nayigiriza eko kuvuga emotoka. Mugamba, okay, I'm going to teach you how to drive. Bakola bati, don't go fast, don't do this. So the best moments na nyingi nyombera onezijukira neseka because I used to discourage him nasagala bere muyimbi. Eyo time je namusanga yali tanayimbo baba Yuda remix. Then namala nayimbe remix. Mugamba, I didn't do a good job. Toina Bikola. I mean, another best moment we are Salongo. Yatuula yaje London ng'amaze okuzaala abaana yadilenga okujja n'enzaala abaana 4 days nga tanajja. So yansanga bansibula olunaku oluddako ne tumusanga ewaka. In my whole life nali sirabangako Emma nti musanyufu era twamujerega, Jeff yamujerega nnyo ne Shiba yabagamba nfuse Salongo n'akwata sente ng'akasente kaakaagala nnyo n'agenda nangulira sneakers mpya za Jordan nagula ne Xavier naye neyegulira nga zifaanagana. Then bano twins natabagulira because they were very young. Kati Jeff nambuuza nti why mukulu ng'osanyuse nnyo anti nfuse Salongo nti bw'osanyuka ennyo omukyala omugulidde mu ngatto koye anti alina okuba owakali. I mean yayokolanga ebintu ebisanyusa bingi nnyo, but he was a very humble guy. He's one person eyali ayagalibwa abantu ng'asirika naye wabeera nammwe bamanyi ng'ayogera nnyo ne museka naye ng'ebiseera ebisingira olumala ng'asirika gw'olina omugyamu ebigambo. So the thing is when he died bintu byansobera nnyo buli kintu nempulira nga kinsobedde nnyo nembeerawo nga ninga aweddemu amaanyi nange we yafa Eke nali njagala kwetta. Alina statement gyagambye awo nti Eke we yafa yali ayagala committing a suicide. Yes, akyogedde mu interview. Obulamu bwakyuka nnyo n'agamba nti Eke we yafa yali ayagala kwetta. Eke yali amukubira n'akayimba okumanyanga nti bali beeyagala nnyo. Kayimba bakayita Nnaalongo wange. Yali amukubira akayimba nno. Okay, kaakano njagala nkabazannyire wano abasinga mmwe ate muyinza okuba temukamanyi naye nga yakakuba afudde leero. Eyo interview ebadde nkadde. Ebadde nkadde. Akayimba kaali ka Nnaalongo we yamuzaalira abalongo.
kiri kyayogeddeko n'agamba nti eke yali musanyufu nnyo okufuna abalongo. Sopra adesso mi vuole. Qua. Io. Kijja kulaba. Ulira ebigambo bye yakozesa mu luyimba gwe ndagala nzeeyo paati eno. Ulira tandikira wa ulira akayimba kanwe ke yamuyimbira. Ulira ebigambo. Kyannaku nnyo kinaalonga ali wali mwaka akayimba koolaba olujja olwo. Mulongo wange ulira wano. Kakati oluyimba luno nyongera okutegeeza nti oluyimba luno yaluyimba nga ne Magita n'abakuzaala abalongo. That's why yamusuubiza n'amugamba nti nalongo wange njagina kugulira obugato obufaanagana kala. Bamugamba tebukutuka era wali Magi akyogeddeko n'agamba nti yamusuubiza okumugulira obugato era najja n'abugula bulungi, n'agulira omwana waabwe yasooka, n'agulira naye n'amugulira naye neyeegulira. Abalongo baali bato teyabagulira. Kitegedde? Yes, Jeff n'amubuuza ng'osanyuse nnyo n'abagamba nti ndi Ssaalongo. Kitegeera. So kyannaku nti kati maama avudde mu bulamu bw'ensi ne taata yava mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo ddala. Naye nga Magi mu interview agambye nti yatuka akaseera nga yagala committinga suicide kiba kwetta. Ekitegeera because obulumi bwe yafuna nnyo nga ikamuleseewo mpaka ne kati bw'ato yagezaako n'akola n'emikolo ne labadaba kimanyi omuyimbi naye tebyatambula bulungi. Okwagala kwe konna kwalina AK47 era anyumizza ku ngeri gye yamumiitinga. Yes, olunaku lubadde lwa leero n'ava mu bulamu bw'ensi. Mwine ekirala kye mubuuza because njagala baddamu. Do you have anything that you want me to explain to you? Do you want? Name following because so kuva wano nga nakafuna abantu babiri bokka following. Ekisoboka. Where are the twins? Twins Palaso yabayina because yabadde abalabirira nga bwe wabaze mu Uganda batukira wa Palaso gye basula yabalabirira mama we wabaze n'abatwala bwe bityo. Wano tuli ku funeral home ya A+. Yes, we tuli. Andi swagendayo nga simanyi kiriyo.
Kabasoke batuuke tujja kulaba. So, sorry Bambi, what happened? Ani semwandu kati? Simanyi. Simanyi semwandu because abadde sazi n'obulamu bwabwe keeping up private because abadde alina ensonga ze lwaki. How old are twins? Twins because yafa ba myaka 2. So fa balina emyaka emeka? Kankunoonyeze wano. Yes. So abalongo bano babayita Connie ne Canaan. Bazaalibwa November 2014 ennaku z'omwezi nga 2 era saa zino we twogerera baba balina emyaka 11. They are 11 years, the twins. Yes, they are 11 years. So abalongo bwa mwaka 11 agambye nti sometimes bamubuuza taata aliwa ate bo bakimanyino kimanya nti taata waabwe ali mu TV era bo kasamubuuza nti taata aliwa bobadde bamubuuza nti taata aliwa nga bateeka ku YouTube era taata waabwe bamumanyi nti muyimbi era ejjimba bazirabira ku YouTube ate banaba kutegeera nti taata waabwe bambi yafa. Wano tuli ku funeral home awali bode funeral home ya A+. Yes, we tuli. Ate mukono ate obadde otegeeza ki? Mukono obadde otegeeza ki? Sikutegedde awo. Yalwadde yes, yafunyemu obuzibuzi bwawo mu bulamu bagenza omuddusa ate emengo yafiiridde bambi lunaku lwaleero lwennyini. So kitalo nnyo kitalo ddala. Yalwadde ekisimanyi. Yali yazimba emukono. Okay. Oh, I didn't know bambi. Yazimba emukono. I didn't know. Okay. So far badde bagamba bagenda mutwala wa taata we. Mumuyita mukyala Kabaka. Oh, nga bitalo nnyo ab'emukono. So no w'emukono agambye omugenzi kati Naalongo abadde yazimba olubiri saidi z'emukono eyo era nga bamuyita mukyala Kabaka. Kino mbadde sikimanyi Underwood era saagala kyogerako. Simanyi ebyabaana simanyi, tumanyi bali tumanyi ba Eke abalala tumanyi because abadde tabaleetanga mu mawulire, so tubadde tetumanyi bulungi. Yatujja kuba tumanya ayinza oba abadde alinayo abalala tumanya oba nga yakoma ku bano ababiri, nakyo kisoboka mu ngeri omu oba endala. Mbadde sikimanyi ekyo, katulinde tulabe. Tebanaba kusalawo olumbe waabwe lugenda kubeera era bakyali mu meeting, bali mu kuba ate nga batudde mu meeting. She said ekitegeeza teyaddamu kuzaala yaboogerako ne ku interview abadde ng'akola mulina ate information zigwe mbadde siina nga muli b'amaanyi. She got an accident. Kubona agamba she got an accident bambi and thought it was minor, and then yesterday situation wasn't, and he was Trisha accident yagifuniddewa era accident yabadde yaki because ate mulina information figure bali tuyina gutayina ate, so kati soko tulubuli accident yagifunye ddi yabaddewa era accident yabadde yaki bane mulina information.
Where? Okay. Muliwa alina abaana basatu. Okay. Nina information.